Yesu gwe musumba w'obulamu bwange, gwe musumba w'obulamu bwange, gwe musumba w'obulamu bwange, gwe musumba gwe musumba w'obulamu bwange, gwe musumba w'obulamu bwange, gwe musumba w'obulamu bwange. Gwe taata w'abaana bange, gwe taata w'abaana bange, gwe taata w'abaana bange, gwe taata w'abaana bange. Sanyusa okubalaba mikwano. Jamie, you're welcome. Becky, you're welcome. Irene, you're welcome. Maggie, you're welcome. Eddie, you're welcome. Diana, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba, mwebale kujja. Mbalamusiza mu kifo kino, mbaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerayo. Leero nzize kanti ndiggwa nange njagadde nkwate obudde kubanga ebintu tulina bingi nnyo 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 nnyo. Dora, you're welcome. NBS. Ani adduse wano gwendabye? Bannaye bamikwano nsanyusa okubalaba. Amanda, you're welcome. Mwena mwena bamikwano. Aisha, you're welcome. Grace, you're welcome. Hassan, you're welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena nsanyusa okubalaba ab'emikwano. Mwena ab'enzikiriza ez'enjawulo wano ffenna tuba mwenna mwetaagibwa wano. Williams, William weebale kujja. Mwena nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala tudduke emisinde mingi nnyo. Kwata owandiika ekitabo kya Yokaana essula 10 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. Owandiika omutwe Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Museveni yajja kubba kutta na kuzikiriza Bible and Politics. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 2021. Njagala okwebaza mwenna. Waliwo abantu abagenda mu maaso n'ekisiibo nga bakimazeeko nga bakakimalako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebale kusiiba. Ate era tulinayo okusiiba kuli okw'ennaku 3 ezisembayo. Ekisiibo kino buli muntu oba nakyogera nti buli muntu yakiwulira bubwe. Waliwo abaasiiba kolo nga 7, waliwo abatandika nga 7 ne basiiba ennaku 7 nga bakivuddemu ng'ennaku z'omwezi 14. Mwenna mwebale, mwenna mwakoze bulungi. Kati tulinayo ekisiibo ky'ennaku 3 ezisemba mu mwezi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu kye yakola Mukama akuwe omukisa. Tweyongere okusaba okwegayirira ku lw'eggwanga lyaffe. Leero nnyina ebintu bingi nnyo eby'okugyawo. Tulina njagala kumalayo ensonga ya Katumba gye nayogeddeko eggulo. Nyinawaawo security alerts eziriwo, ninawo programu y'olunaku nga bw'erina okuba, tulinamu ekyawandiikibwa, tulinamu okusaba, ebintu bingi nnyo. Share the video, sigenda kutta budde era njagala tugenderewo mu security alerts zino mu biriwo ebitonotono tugende mu maaso. Naye okusooka byonna njagala kujjawo Morin Skin Care. Temumwerabira Morin Skin Care ng'olina ekizibu ky'olususu. Morin Skin Care ky'ekyokuddamu. Inbox minkuwa ennamba ye oyogereko naye ajja kukubuulira. Ne bw'aba tasobola kukuweereza kizigo awo wooli nga ebya gundi si by'oliko nnyo ebya internet n'ebya .com, asobola okuwa advice n'agamba agenda okuwula akatiko, oteekemu ovacado, oteekemu omuyembe, oteekemu kamyu, oteekemu ebikoola by'ekisaanyi, obugimbi, weesiige owone. Gwe kyanakugamba ky'oba okola Morin Skin Care. Kyonna kyanakugamba wanaagamba nti awusiigawo kamyu, gwe musiige waakubalagale owone. Morin Skin Care mukugu ku lususu kyaba akugambye ky'oba okola.
jo nabasubiza ku nsonga okay omwana waffe ali mu mbeera nnungi mwebale nnyo mwebalire ddala aba contributings n'olwaleero kyembadde nkuŋŋaanyizaawo nkiweereza era akifunye abeeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala alina akaseera kabaddemu awo emabega awo bambi n'ekyokulya ne kimubula n'agamba bannaye abantu bange banvaamu mwebale nnyo mwebalire ddala ebyokwerinda bye biri ggulugulu ali safe anoonyezebwa nkimanyi era mbiwulira naye nagamba Museveni bw'akwatanga oyo omwana nva ku intaneti nva ku intaneti kamala okujjawo kino mbabuulire ekintu kya Katumba Gerald ekintu kya Katumba Gerald kiri bwe kiti waliwo omukyala ali Kenya omukyala ono bamuyita Zahara Umaru yes Zahara Umaru like that omukyala ono ali mu kitundu bakiyita Nyimbeni e Kenya wakolera waliniya church bagiyita Pastalai Church omukyala ono business ye ya hotel omukyala ono ali connected nammwe abamu abali mu diaspora US UK mwe abanene abatali nga ffe abatonotono aba Middle East kati omukyala ono era bangi kummwe ab'omu diaspora mumuwa ssente bwe mwogedde mumutegedde mumuwa ssente kubanga akuŋŋaanibwako abaana ba NUP oba abantu abadduka mu Uganda abanoonya asylum babalagirira mangu ewuwe era bw'akuŋŋaanyaamu information abaana be bawamba okuva e Kenya oyo omukyala yabawambisa ate yabawaayo mu mikono gya gavumenti mmwe temukimanyi alina abantu ababe bakonnekitinga bagende ebweru mu mannya g'okubanga bababonyaabonya ne mubagoberako nagamba waliwo ono bamukuba essasi mu omumiro ne guvaamu ne gulengejja ku viivi eviivi ne balisalamu ne baliteeka eno waggulu mu olukokola ne baluteeka mu mugongo kakati bamuyungayunga ne mubakolerako ku byogenda ebweru nga bantu besiba NUP kati Katumba Gerald yaddukako n'agenda e Kenya n'atuukawo nkugambye ono omukyala mwannyina wa Kitatta omukyala ono abadde muko omugenzi Bulayimu owulira Bulayimu Kibirigo ono gwe baziika mulimbo ono omukyala kati omukyala ono ali connected group ye erimu ali connected ku Kimbugwe ali connected ku Andaman Daku ali connected ku bantu waliwo abantu aba NRM aba gavumenti abali e Kenya ono omukyala alondamu abantu bawaayo n'abazaayo mu mikono gya gavumenti alondako abanagenda ebweru kasita banga abaliirako ssente mu linnya ly'okubayamba n'okubakweka n'okubakolera kwasayiramu awo e Kenya ku biwandiiko ebyo bwe bityo n'omwana gwe yagambye yajjira mu kampu ono omukyala alina ky'amanyi Katumba Gerald bwadduka n'agendayo ne bamulagirirayo yabeerayo ne ba kyuma kya Yesu baani ba Erigoni omukyala Katumba Gerald musajja wa struggle musajja muyivu musajja mutegeevu yasoma gundi mugiyitaani investigative journalism oba nkyogedde bulungi journalist investigative bwe yatuuka n'alaba embeera eriwo ya withdrawing mpola n'avaawo ng'alabye ebintu ebikolebwawo ebimu bye sijja genda mu details bw'avaawo ng'amaze okubabeeramu alabye ebintu ebikolebwa mujjukira ebintu Kimbugwe bye yabaga tikyalumbuye bye yayogerako eby'abaana Kimbugwe bye yagamba mbu abayingiza mu buyeekera mbu bagenda kuba Museveni era ne baba promisinga bagenda bawe mundu era ebyuma bituuka essaawa yonna era tugenda mulumba uyu mukazi era
bayina abantu abali mu gavumenti abali n'oyo omukyala bakwata abaana baba baddukidde yawo ne babafuula mbu ba NUP ne babateeka mu ebyo ne babakakasanga bwe bagenda okulwana ne babeefuula ababatendeka ne babakwasa n'emmundu ne babakuba n'ebifaananyi ne babanoonya ng'aba NUP abatujju. Katumba Gerald bw'akuba siriki kaakati ne beekengera Katumba Gerald bye yategeera kati bamusookayo. Katumba Gerald yabeera eyo n'afiirwa n'omwana nga talina wadde 10. Omwana omukyala we n'abeera ku kitanda n'atuuka okuzaala n'alemererwa n'afiirwa omwana. Katumba Gerald n'ataziika. Katumba Gerald ye gwagamba gavumenti gwe yagula musajja wattu talina n'aziteekako data ku ssimu. Kati gavumenti yamugula n'azirya amandaazi n'azikola ki? Omuntu gavumenti gweguza abeera atya ku dduka tebamanyi Katumba Gerald waali. Banoonya Katumba Gerald abuze. Ekirala olw'okuba Katumba Gerald yali high profile personnel bamulyako nnyo ssente awo era ne Katumba Gerald wuno wano era ne munnamawulire investigative za journalist za investigative ne bamulyako ssente nnyingi kuba yali munene. Kati bwabula n'avaawo bwafiirwa omwana mwamusondera ssente nnyingi nnyo mu diaspora nga bagamba waali talina ssimu talina bino talina ssimu temusobola mulaba ne mubawaaba abantu ssente empitirivu e Kenya zonna baazira. Katumba Gerald teyafunako yadde 10. Kati Katumba Gerald yagana okuyingira mu komedi oyo ow'emmundu mbu simanyi biki. Yali musajja munoonyereza nga history wa Uganda amumanyi nnyo. Alina abantu be yasanga e Kenya ng'abamanyi yabafunako dda story ez'emabega abamu yaboogerako dda ng'omugezi n'akuba siriki n'abulawo nga ice cream. They don't know where he is. Kati bamuttira erinnya waayi bamuttira erinnya mu diaspora bali mu kumunyigiriza bamunoonya. Nkugambye oyo omukazi Zahara mwannyina wa Kitatta abadde mukazi wa NRM. Bwe ngamba NRM ntegeeza Bulayimu. Kati connection eyo genda ng'ogiyunga bw'oti oyo wa NUP era mwenna abamuwa ssente mbu mukolera. Nkugambye bakwata abantu abatabangako mu struggle ne baba baweereza mbuno mubayambe mubatwale mu America mubatwale US mubatwale UK mubatwale Amsterdam mubatwale wa nga tebabangako wabula era abantu bangi be babaleetedde mu linnya lya struggle nga muli eyo mubo mwogera nabo ng'aba NUP. Uyu mukazi yabaleetamu nga bambega ne bw'obeera mu diaspora move consciously calculate your steps. Timunjogeza luzungu ninawo lutono ate luweddeyo nkomyawo. Oyo mukyala mumaze Zahara nkugambye abeera Kenya alina hoteri abantu bonna be yatwala abakozesa abatundira naawo n'atundako abagenda mu Bawarabu gundi batunda mu mahoteri awo abakola mu mahoteri eri mu mahoteri eno biki ebyo bwe bityo gwe mulimu gwe oyo mukyala Zahara era gwe abadde akolagana naye wano dduka n'omuntu yenna gwe yaleeta bw'oba omanyi nti tewamulabako nga si wa struggle nnyo nga yeye yamuli commendinga bw'omulaba dduka nkubulira ali connected ku Balamu Andaman Daku Kimbugwe beba abaana ani prophet yali tannaba kusibwa Lumbuye yagamba nayogera waliwo be balimba okubatwala mu buyeekera bebo bo babalyako ssente. Zahara mumaze era omuntu yenna eyafuna ka odi yako si katuufu. Musajja wattu Katumba asula n'enjala. Gwagamba gavumenti mbuno yamugula mbu simanyi akwasa abaana. Oyo mukazi yakwasa abaana n'omwana yajjira mu kampu. Oyo mukazi bw'abatuuka mwenna n'ababuuza olw'okuba muba mugenze kunoonya asayiramu bamubuulira amazima. Alondawo gw'anaalyako ssente eziva mu diaspora n'alondako gw'anaalyako eziva mu organizations zino ez'Ekenya eza asayiramu ezo eza human rights n'alondako gwazzaayo mu gavumenti ya Museveni. Abaana babawu nabasomera wano ki drone mukyakirabako bakinoonya tebakyakiraba kibadde kiri Kenya. Balamu abadde Kenya ennaku ezo ate Balamu bagenda kukutta nakuwoninga dda wabula towulira lindako.
mwena mbaniriza wamma kweno program naye okusinga njagala kwaniriza Museveni mmanyi oli wano ndaba jjo yandabye Museveni jjo yandabye bandabye n'agamba bwati omwana ono tuyina ate n'omutamiivu yabadde n'omutamiivu naye andaba bagamba bwe bati omwana ono tuyina okumwanguyira ekirungi kye tulina talina following ayina ntono singa abadde ayina following ng'eyalumbuye wabulabe nnyo tumwanguyire nga following tennaba kukula. Ekyokubiri senga message eno abadde agibuulira wano ku ground ng'enjiri agibuulira ku ground wano enjiri ye yabulabe nnyo gye tuli n'eri gavumenti naye olw'okuba tagibuulirira wano tumwanguyire ekyali ku internet tumwanguyire oba mu bulungi oba mu bubi twogere naye tulabe kikyagamba basajja mmwe kale mujje mwogere nange. Ekirala Museveni eno generation yakuleka gw'omanye n'enjiri ku ground teriiwo gwe olowooza mbu bw'olaba wano ennamba mbu ninako 200 gw'olowooza mbu nno ninako 200 oswadde ekyakuyingiza mu generation gy'otamanyi gwe musajja gw'ojja kyogera. Yagambye ekinyambako wano e Uganda tewali wamuwulira. Eno message etambula ku TikTok etambula ku WhatsApp gwe byolowooza mbu wabajjako internet tebaliiko bampulira boda to boda. Nina wano omuntu agiteeka mu audios eno n'agisindika mu audios zokka. Okitegedde Uganda ne message etambula. Waliwo omuntu alina essimu ku kyalo nga ino message bagituulako abantu abasoba mu 30 ku kyalo buli kyalo ng'essimu emu eriko abantu 100. Museveni wayingira mu generation etaliyo. I can assure you enenjiri ku ground gyeri gwenga wagifuna Museveni gwenga wagifuna. Ekirala olowooza mbu bannayuganda wabajjako internet. Bannayuganda balina internet eyaabwe. Waliwo ebintu by'otalinaako waliwo ebintu by'otalinaako gundi byakuleka nga bw'otakyasobola kudduka kugoba mbaata. Osobola okukwata embaata gwe Museveni tukyasobola kati gwe embaata yakuleka waliwo abasobola ogigoba ne bagikwata. Yagambye ekinyambako wenywera ku tuzzi omwana enjiri tagibuulirira wano naye senga abadde agibuulirira wano ku maleediyo ng'omuntu agiwulira mu kisenge embadde empedde emessage etuuka. Nze nkubuulidde era osigala tompona ate nja kugibuulira paka mbu mu bulungi oba mu bubi okujjako Museveni ng'onkimye mu bubi naye mu bulungi totawaana toteera simu yange musajja gwe. Nze nkubuulidde pozi oyagala nkuleetere biri kuba gwe ate nkulinako obusungu bungi. Ebyo si bimaze njagala ngende mu bitonotono bye njagala okuyitaayitamu wano. Okusooka byonna njagala okugjawo ekintu njagala okuddamu okuclarifyinga ku kintu kye nayogedde ku Honorable Sseggirinya ne mami we. Simanyi oba message yannemye okunnyonnyola. Sinnaba kugambako nti Sseggirinya yalya ssente za Museveni. Sinnaba kukipiiningako sinnaba kukyogera sakonkuludinze. Nayogedde ku kigambo enkaaba mami gye yakaabyemu. Naye ate nga naye nsobola okuyimirira mu ngatto ze ng'omuzadde. Naye mu mateeka ga Uganda waliyo ekintu kiri mu Luzungu mmwe temumanyi Luzungu ngenda kibaddiza mu Luganda kuba lwe musinga okutegeera wamma Mukama yantuma mu bantu abamanyi Oluganda kati sigenda kyogera mu Luzungu. Kigamba bwe kiti obutamanya tebukugisaako musango. Mu busungu mu nnaku ne mu butamanya olw'obusungu olw'obutamanya kyayogedde ayinza okwogera ekigambo ne kituleetera ebizibu nga NUP oba nga Honorable Sseggirinya omuntu. Okitegedde mama yakaabye bw'ati nze siyogerangako ku bintu bino ebya Honorable Sseggirinya nnyina ensonga. Mama yakaabye n'agamba Museveni omwana wange musonyiwe. Omwana wange teyamanya bye yakola naye musonyiwe omunzirize ku luno njogere naye munnyonnyole
akole byategeera biri yali tabitegeera. Kakati kiri emirundi ebiri ekintu ekyo enkaaba giyakabe yonna erina ebintu ebiri emabega interpretation. Ekintu tokitunulira kukireka awo. Seggirinya yakola biki nga tategedde? Mama bw'aba agamba nti omwana yayingira mu politics n'ayingira mu NUP nga tamanyi. Kakati badefenda tulina okudefendinga. Tetuli mu NUP lwa kinyumu. Twayingira mu NUP nga tumanyi. Twayingira mu byobufuzi nga tubitegeera era nga byonna tubimanyi. Okitegedde? Twabiyingiramu tubimanyi. Kati awo mba nnyina okujja nganze ayina endagaano etali mpandiike wakati wange ne NUP ne Uganda struggle yonna eyawamu. Tuba tulina okudefendinga waliwo diplomacy nga abamu tebajja. Honorable Ssenyonyi tasobola kujja nayogera ku ekyo. Kati wasaanawo bano aba social contract abalina eri open. Okitegedde? Twayingira mu politics nga tumumanyi, tulina ebigendererwa, tulina bye twagala, tulina bye tumanyi, tulina we twagala eggwanga lyaffe live, tuliraba we liri, tulina we twagala live, tulina we twagala lirage. So twabiyingiramu tubimanyi. Awo nsobola okujja okudefendinga. Honorable Seggirinya teyakiyingiramu nga tamanyi, yakiyingiramu akimanyi. Kati okujjako nga waliwo ekirala kye yakola ekikye n'abaamusiba. Okitegedde? Bwentyo bwe nazze okwogera eggulo saapiininzeko ku Honorable Seggirinya nti no yalya. Ebyo bijja kujja oluvannyuma. Mukitegedde? Bayibuli egamba bweti nti ebyo byonna ebyakwekebwa birivaayo ne bidda ku kasolya waggulu. Bwe wabaawo ebikweke bijja kuvaayo. Bwe biba tebiriiwo era tebijja kujja. So saagala munkwate bubi. Ebyo si bye nayogedde, abamu bye boogera. Ekyo nkivuddeko. Ngenze ku ki ekirala? Obudde nga budduka. Nabagambye ejjuuzi ne mbagamba nti Museveni ateekateeka okukuba embase ya Turkey. Kaakati bagambye bwe bati UK yatuwoninze, intelligence ya UK yatuwoninze negamba tusobola okufuna abatujju. Mwakalabyeko tusobola okufuna abatujju anytime basobola okutukuba nga Uganda essaawa yonna. Wabula enanga n'agamba temutiisatiisa bantu, security eri gulugulu temufaayo, tugenda kuba embeera tugikwata bulungi. Poliisi yo nga bulijjo ebakaganye n'ogw'okunoonyereza. Museveni gwe kola byonna naye kuba embase ya Turkey. Kola byonna naye kuba embase ya Turkey. Nkugambye abo abatujju bwe babaayo bwe wabaayo abaagala okukuba Uganda be bali abaakuba luli ekyaddondo Rugby ne ku Ethiopian village e Kabalagala. Museveni ne Kayihura mmwe batujju abaakuba bannayuganda bomu. Nyina omukisa nti Museveni andaba, njagala nkubuulire ng'ompulira ng'ondaba. Era omanye nti twakutegeera. Bayibuli egamba ebyakolebwa mu nzikiza muli bisanga mu kisenge nga bagaddewo bajjeeko n'ettaala mujja bisanga waggulu ku kasolya. Jjo nayogedde ku kintu mukamu, nayogedde ku muwala muka Museveni gwe yatta ne muwala we ne bamutta ku lwa Karugire. Bantu mmwe mumumanyi naye bulijjo musirise. Muti okuswala mwenna mwagize mu kabokisi kubawonyaawo oyo omuwala ye gundi, mutabani wa gundi n'omugundi wa gundi, byonna mubimanyi naye mwabisirikira. Mulabi mwabisirikira naye mubimanyi. Ebyakolebwa mu kitanda nga bagaddewo mu kisenge. Bayibuli egamba Yesu yasomesa n'agamba mugenda bisanga waggulu ku kasolya ku nnyumba nga byavaayo dda buli muntu abiraba. Pastor Mulamba yatta omuntu mbuno olw'omwagalira omukazi gundi omusajja. Bantu mmwe mubimanyi nnyo nnyo. Abantu babimbulire ne bagamba oyo omuwala ye gundi, oyo gundi. Mwebale kubimanya, wabula mmwe muswala obyogera naye bo bali ababikola tebaswala. Wabula mmwe muswala temwagala na kubyogerako, mubyogererako mu kabokisi. Kati gwowulira leero nina obujulizi oba obujulizi ngenda buwaabwe mu maaso. Leka nsooke kino ekyo ekyoyo omwana nkimaze. Muka Museveni gwe yatta ne muwala we Pastor Natasha Karugire. Kasita weetuli katulabe.
jo amawulire galaze bwegati bulijjo omusajja agamba bwati jo nayogedde ku NSSF abantu babagambe mutuweke ekitundu ky'ekitundu ku kitundu ku 10 ezo sizimanyi mwe mwasoma maasi omusajja n'agamba tetulinaako kitundu ky'ekitundu ky'akatundu ku 10 tetukalina wabula essente twazi investinga tumubuuza ssente mwazi investinga wa tubulire investment ki gye mwateekamu ssente za Uganda bagambye bati mu Uganda tetusobola ku investingamu twa investing e Kenya e Tanzania ne Rwanda ssente za Uganda ziri Rwanda Kenya ne Tanzania babataddewo obuteesi ssente zaffe ze Uganda ziri Rwanda lwaki mu investing e Kenya Tanzania ne Rwanda ne muyita ba invest okujja mu Uganda basajja mwe muyina emitwe muyita ba invest okujja mu Uganda era ne mubaagazisa nnyo ne mugamba simanyi era bwe mujja ku investing tubasalirako ku musoro wabula mu ssente z'abanna Uganda ze mukuŋŋaanya mu banna Uganda ze mubaterekera temusobola zi investinga mu Uganda wabula zonna mwazikwata ne muziteeka ne muzi investinga mu Rwanda Convention ekyusa kala zonna nga bweyagala etambula ekizimbe kitambula nikigendako ekigali nikigenda ku boda wali ebujumbura nikikomawo wane gatuna ku boda ya Uganda kizimbe kitambula Rwanda iyi n'ekizimbe kyeyagala kikola kisobola okwesulika entobo nedda wansi omusingi ne gudda waggulu teeka mu Rwanda Convention simanyi Kigali Convention basobola kifuula kyonna kye baagala bakituulamu nekitambula nekigenda mu mazzi nekisaabala ezo zonna ssente za Uganda Kenya ne Tanzania babawaayiriza juzi mwatugamba banka ya Kenya yawola Museveni ne William Ruto ba investing e Uganda wabula ate eza Uganda ezitali newole zo muzi investinga Kenya basajja mmwe bajja basiba bya Ruhanga simanyi bya Rugaba bya Ruhanga noyo anibaka bushi wo gwosala n'akawalaata siriko jja kulaba eza Uganda ze mu investing e Rwanda sente za mweza Uganda ziri Rwanda endala hamu yazina ze zizimbye hamu ze zizimba Akashia ze zizimba Nakivubo ze zizimbye Palm Oil City gundi wa erubowa ezo sente za NSSF akomunaku ke kazikiriza omuliro eza mweze bazimba Museveni sisobola lunaku na lumu kukuteresa sente yange tugenda bisomako wano Museveni yajja okubba okutana okuzikiriza sente za NSSF bannyiniza abazitereka tebasobola zijjayo webale kutereka taata webale nnyo Museveni wabula yagambye bwati ye tewali amuyambyeko ye mugagga nnyo buli kintu kyonna akyekoledde yensonga lwaki talina muntu yenna gwasaamu kitiibwa talina muntu yenna yali amuyambyeko kumukolera kyokka ate ye Kadaga yatugamba nze namuyamba omugirawo emyaka oyo Museveni antya newe nyimirira tabeerawo kuba nze namuyamba senga ali lwaki tulaalunda Museveni yagambye ye tewali yali amuyambye n'obugagga bwe bubwe yabwekolera yensonga lwaki ta respectinga muntu yenna yes yegambye ye yekoleredde ebintu byabikoze nga bwayagala wabula bwe muvaawo faba NRM fe tumuyamba oyo musajja abakozeseza mwenna n'abasuulawo era waliwo omwana apostinze akantu n'abuuza you foolish Baganda who bewitched you ng'ataddewo Lukwago Mukaaku omujja wa Sitaja omuntu situntu Kidandala Mabicce n'abateekawo bati n'abuuza you foolish Ugandans Baganda who bewitched you kyawandiikibwa Paulo yakibuuza Abagalatiya foolish Galatians ani yabaloga omwana akije waliwo omuntu omu yangambye ejjo nga nvudde ku programu nangamba pastor okimanyi Bible bagiwandiikira Uganda gye bawandiikira Bible byonna byotusomeseza buli ekiri e Uganda kiri mu Bible nkitegedde leero ebyawandiikibwa byonna Katonda yakimanya nti Museveni ajja tukalakata n'atuwandiikira Bible nagambe ebintu byonna byobuulira mbiraba mu Bible okimanyi Bible ya Uganda yokka Katonda yatuwa Bible omwana yagambye kiki kino bulijjo batugamba mu Bible temuli mu politics foolish Baganda bali wali bayamba mwekamba buliro oyo musajja Besigye bw'oba oli mu revolution kola bwoti Buganda twagimala Buganda yaggwa tambula ogenda omobilizing Western Uganda tambula ogenda omobilizing Rukunjiri
gino mobilizing Western Uganda si kusosola amaanyi go tegali mu central gendo mobilizing eri nandala mafabi amobilizing Mbale ani amobilizing ani bwe mubanga ddala muli ba revolution mbuuza erukunjiri tosobola kutuuzayo olukungano olwo era olutuuza wano hanti mwena mwekomekaawo twalako ekibiina twalako headquarters z'ekibiina erukunjiri tukunganireko erukunjiri ku headquarter za front for red card revolution mobilization Uganda sibimanyi na kubimanya lutwaleko erukunjiri tusisinkaneyo buli lwa Monday otuze press conference eyo n'abeeyo bawulire ku bbugumuli ebyobufuzi Buganda yo yaggwa gireke gyesonyiwe ate awali amaanyi ate wo mobilizing naye mwe basajja mmwe we bamaze okusiga ate woosiga we bamala okusiga tolinnya mu kigere bakuyita ne babuuza ani yalinnyemu nti beesige bwe weegaana ne bakuleeta ne bakulinnyisa mu kigere ekyo bwe kifiitingamu Muzeeyi Katongola aba akusi we basize tebalinnyawo oli mu nsigo ze twamaze osiga olinnyirira genda njagala ombulire gwe musajja gwe entungamo waliyo bamemba ba parliament ab'opposition bameka n'erukunjiri waliyo bameka mu Buganda mulimu bameka erukunjiri waliyo bameka ab'opposition eggulu waliyo bameka lwaki temugenda eggulu wetusize we mulinnyirira obulime bwe bamala okusiga bateekawo n'obuti bwe bati era embuzi bwengendayo togigoba mulimbalimba nimbelimbe ne mugiterawo obukuta embuzi nefuluma ogundi obulime ate gwe togendayo mbuno badde ogoba mbuzi gujja kulinnya ebijanjalo ojja kulinnya kasooli embuzi mugirimbalimba bulimbirimbi ente mugirimba bulimbi neryoka evaayo mu budde bwayo bweddembe mpola si nte kulinnyirira ate naawe n'olinnyirira Besigye genda omobilizing erukunjiri oyo omusajja omubbi yakutwalako ati ekifo ekyo gwazaalibwa erukunjiri oyo gundi ono omubbi w'amata g'abalwadde basiriimu Jimu Muhwezi n'abalala bonna mwaba mobilizing ennyo ono omukazi ono ani ono omukazi mujja wa byanyuma yani Ingrid tulinawe lwaki yalemwa okuyitamu mwe basajja Besigye lekerawo okulinnyirira obulime lekerawo okulinnyirira we tusize genda osambule ewuwo ono mwana ali tribal nnyo Uganda tekoma Buganda mugende mu mobilizingeko mufune n'abeeri basobole okukitegeera obulungi ife batujjayo His Excellency bwe yajjayo eyo bamukola buli kimu kye beetaaga emmotoka bazikubye amasasi bakozota gw'oli mwana weeri genda osimbeko eri essiira beerayoko emyezi 6 ng'omobilizinga kyogamba bwe baakukuza n'okulira ku ndoo zaabwe n'okulira ku bikajjo byabwe tosobola beerayo kakati olina beera Kampala tosobola beerayo eri mu bajjajjabo nga basobola okukukuza ddeyo mobilizinga eyo bakutegeere mutuleke kutwogeza bintu bagambye mbu simanyi ani mbuno yayogera ebintu ebisasamaza ebikumamu abantu omuliro mbu yagamba wulira leba ne gavumenti ya Uganda muli basajja nnyo Museveni oyina omutwe n'abalamuzi bo mbuno Segirinya yagamba bwati bwe mutta His Excellency Kyagulanyi ekisobola okubeera wano kisobola okutayimuzinga Rwanda emirundi 3 ne bagamba Segirinya akumyemu abantu omuliro ulira Bible egamba bweti nabbi yenna agamba bwati bwayogera Mukama bwe mutakola bwe muti kino kye kijja okujja mbuno bamukwate nabbi Segirinya ali mukomera yagamba bwe mutta olw'okuba temwamutta ekyerwanda tekyatuukawo nanga I can repeat that statement olunaku lwe muligeza ne mukikola omusaayi oguliyiika e Uganda gulisinga ogw'erwanda emirundi 7 Segirinya teyagamba 3 giriba 7 kuba buli omu walibeera walitandikira
owaffe gwe muta nkimanyi babirikodinga bagamba simanyi ng'ennaku z'omwezi bweziti essaawa bweziti eddakiika obutikitiki simanyi biki microsecond bweziti wayogera bwoti ekyo kituufu lwe muligezaako ne mumugololerako olugalo ate nammwe mukimanyi lwakwebuzaabuza mbolo tutye mbolo Seggirinya simanyi yagira abantu yagamba bwati bwayogera Mukama bwe mutalyenenya mugenda kufa bwati bwayogera Mukama Museveni osse eggwanga nawe ugenda kufa bwati bwayogera Mukama kataha watta omuntu nawe kataha ne muwalawo maama mwe mututte ffe tuswale okwogera kakati awo musango ki gwe yakola yabalabula temuteeka ggwanga mu matigga bwe mutta ono ne mmwe mujja kufa wakiri ffenna tuffe kakati eriyo ali ku kompyuta agamba ako kasaving mutabani wa Katongole tujja mukwata ate nunkomawo mu vacation muninde mbabuli ennaku z'omwezi nkomawo mu vacation oba Uganda eyo yammwe investments za Uganda ziri Kenya ekyo sikimaze kakati muwulire njagala kwebaza Katonda openly njagala kwebaza Katonda kubanga sina diguri ku mutwe ku mulembe gwa Museveni sina professional yonna ku mulembe gwa Museveni ku mutwe gwange wulira omusajja gwe basaamu ekitiibwa e Uganda bamuyita Fred Mwema alina n'enviiri enjeru ku mutwe yagambye bwati tuteekewo etteeka etteeka eririwo kadde omuntu yenna bw'agula ekicupuli akwatibwe n'akitunza akwatibwe weebale nnyo Mukama kubanga sina diguli y'abalooya land friends bwe babayita land friends musajja gwe ekibiina ky'abalooya kikugobe mu bwalooya ne institute yonna yakuwa diguli egikuggyeko omutwe gwe omukalu gwe musajja gwe oyo musajja bw'atyo bwe yatunda statement 216 oyo Fred Mwema simanyi Muwema bw'atyo yagenda najja mu byebizannyo n'adibaga omupiira gwa Uganda ebiseera ebyo nali wa bya mizannyo nnyo ne bateekawo simanyi Premier League 2 simanyi eggoolo nga ziri 3 mulimu obutimba buna oyo omusajja Fred Mwema simanyi Muwema omusajja yatudde bw'ati yenna akubye essuuti alina akazindaalo bonna balaga okukola okuyitirivu ennyo balateeseza eggwanga mbu omuntu agula ekicupuli bamukwate nze ntegeera nti ekicupuli mu kifo ekyo biyingira bitya ebicupuli biyingira bitya URA ebiyisa simanyi ani Uganda African Standard Bureau yeyo ani statistics simanyi andi wati Forex Bureau yekola ku mutindo ye Forex Bureau yani Uganda ani banda yembyera bidati nange wulira eyo tajogeddeeko eyingiza ebintu mu ggwanga abantu abayingiza ebintu mu ggwanga bamanyi bo babiyingize bituuke jjajjanga agenda agula eddagala efu bamukwate wabula ng'eri China bivaayo bijja eyindi yabivaayo bijja biyingira eggwanga wabula abigula asembayo eri bamukwate Mwema oyina omutwe weebale nnyo Mukama abaana ba Mwema bannange muswadde kitammwe si yaswadde mmwe muswadde yalidde emmere n'asenya amannyo n'ayambala n'ajja ku TV n'agamba agula ekicupuli bamukwate nze ntegeera nti kicupuli mbusimanyi temutunula na ku barcode temutunula na ku expiry date abantu mwabibasomesa omuntu mwamubulirako nti product eriko barcode omuntu amanyi barcode ekyannamukaaka bituuka bitya ku katale okuyita bive ku boda zonna biyite ku kisaawe Entebbe biyite ku boda bive Kenya biyingire Uganda nze nsobola okutegeera nti eno waya y'amasannyalaze njingirire nze mmanyi buli kyenguze mu dduuka ekipya kiramu nze mmanyi bw'obagamba nti eddagala ly'ente simanyi yani koloboza nze ngula buguzi koloboza nga nkoloboza mu nnyumba ebiyenje bife mbu bwe mba nguze ekicupuli bankwate era abakwata bajja kubeera ku buduukaduuka obwo gw'oluba oggula bwoti nga bakukwata tukusanze oguze ekifu nga bakuwalabanya nga bakutwala mu maaso g'omulamuzi basajja mmwe muyina emitwe naye Mukama weebala obutampa diguli ku mulembe gwa Museveni nja kusoma ku mulembe oguddako nja kusoma ku mulembe oguddako ogwammwe saagala diguli yammwe basajja mmwe mwasoma busiru
nabadde ndi awo nga Diana atwinaze Diana yagambye bwati etteeka eririwo kadde lya 1993 litulemeseza okujjanjaba abantu olaba n'okubagema obugemi empiso teyingira bw'omukuba empiso teyingira ku lw'okubanga etteeka nkaddiye mukazi gwe ekizibu kya Uganda si tteeka kadde pulezidenti mukadde anti mwe mutyo byogera tewali yagenda kyogera ku NTV tebajja kyogera ku BBS tebajja kyogera wawa tebajja kyogera etteeka si lyekadde pulezidenti ye mukadde system nkadde njagala ombulire mukazi gwe bw'ojjanjaba omuntu agaana atya okuwona olw'okuba etteeka kadde Sibu naye yatudde permanent secretary ayiyiza nnyo ayiyiriza eggwanga Uganda tayogera tamala googera kati naye yalowoozezaayo n'alowooleza eggwanga najja etteeka lye tujjanjabiramu lya 1903 kakati awo omuntu omukuba empiso teyingira etteeka lyali pya luli ng'omuntu bw'omujjanjaba awona kati balemeddwa n'okugemebwa abantu baganya obbagema ku lw'okubanga etteeka kadde mukazi gwe etteeka kadde lye lyagemesa amazzi lye lyabaleetera okugemesa Lwenzooli mwe mwatugemesa Lwenzooli enkyankomewo mungemese gundi Minati Maid omanyi Minati Maid bwazitewa gwe olaba azitewa ku lulimi mu mumiro wano n'omuwulira ng'olinga amira ejjinja naye omukuba omwana w'omuntu mu nnyama oluddeko mugenda kutugemesa Minati Maid olaba omunywa bw'olumala omunywa bw'oti n'onywa ekicupa ky'amazzi ekya Lwenzooli kimusaabulule naye kati mugenda kutugemesa Minati Maid bye mukola bye by'ekisiru system nga tonnaba kukyusa tteeka kyusa president ye mukadde system ye basajja mmwe mukazi gwe wagwa ebigezo toli musawo Diana atwine toli musawo abakyogerako abakiwandikako bawanakyobe n'omutta nontakomaawo n'ogoberera abasawo bonna be yali ali nabo abava mu ministry eyo ne basabira ewa Pastor Senfuma n'obalumbayo n'obatta ne Senfuma n'omuttiramu gwe Diana atwine ne Achenge mwatta Pastor Senfuma ne ba dokita ne mugenderamu dokita Wanyama byonna tubimanyi oyo gwe bagamba mbu COVID yali mu kikoni ku UCC oyo omukazi Diana atwine nkugambye eyo season yefiramu mbonyi bawana kyobe bwe bamala okubise tolinga byonna COVID yabula Pastor Senfuma batamutte kubanga bana abasajja bayogera naye ebyama ebya Ministry of Health mulowooza tetubimanyi Diana atwine etteeka sirye kadde it was a problem igwe ne Museveni president ye mukadde etteeka sirye kadde obwongo bwammwe bantu mmwe Sibu naye yateesereza eggwanga kati nga nze permanent secretary etteeka kadde omuntu omukuba empiso emenyeka bumenyesi omuntu omukuba empiso teyingira omuntu omujjanjaba tawona empeke tezikyajjanjaba kubanga zigenda okutunula mu tteeka ng'etteeka kadde kati empeke zikola kati tukyusemu mu tteeka empeke zijjanjabe mukazi gwe Diana atwine you was a problem in the Ministry of Health Museveni is a problem in the Ministry of Education. Museveni, you are the problem to the Republic of Uganda. Uganda teina kizibu. Abantu ba Uganda tebalina kizibu. You is a problem. Mwagambye mbunno sina following kati nyinako 2 mwesibe 2 ate bono gende eri mubalabira mu Kamoli ne Museveni gyali kati aliye yalaba gwe musajja gwo Museveni gwe botova mu gwanga lyaffe tugenda kugwisanya bwenyi naawe kozi gwe wagula mundu tetugenda kufu Kiwanda yagamba bwati Kiwanda yagamba ku lunaku lw'okulonda yavuga emmotoka eri tinted n'atambula nga anoonyaliza utusi z'obululu ng'ayimirira yagenda tukanga buli wamu Kyagulanyi n'agenda ku polling station endala Kyagulanyi ali mu tinted aba ali awo n'awulira ng'omuzeeyi yagamba bannange omwana atutte entebe nga tafulumiza yadde essasi Kiwanda n'asimbula emmotoka Kiwanda yakyogera yawulira omukadde ng'agamba omwana atutte obuyinza nga tafulumiza yadde essasi Kolo Kiwanda yayogerayo ekyamagezi omanye essaawa ne bwebanfu Honorable Ssenyonyi yagamba essaawa ne bwebanfu erina weetuuka n'ebala Kolo Kiwanda yabala
Kiwanda n'agenda ne yeekoyeka bamugamba bugambi omusajja akabbye zukuka bakabye zukuka ffe tuliko n'agamba mukakasa kana akalulu kabadde kabbibwa nti tukabbye naye naye akimanyi nti omwana yatwala obuyinza nga tafulumiza yadde essasi. Museveni tugenda kujjako nga tetufulumiza ssasi ate tukuvunaane gwe ne mukazi wo ate tugenda baawula tetubasibira wamu. Tolina mulabako yatta omuntu gwe watta abantu noono yatta abantu babiri abamanyiddwako n'abalala tujja bamanya. Susan Magala n'oyo omuwala waliwo omuntu abimpereza byonna mu biteni bwati mu mawulire ku YouTube byonna gyebiri. Mulowooza twabyerabira za generation za international mbabuulira mujja tubulya ate mbabuulira kubanga kwemuli anti mwaganye sina following munebuno obuntu tubutematemamu buli wansi ku ground butambula. Museveni yagaye mbuno Segirinya mbuno ya incitinga mwomanyi statement Museveni ze wakakola ezi inciting abantu wagamba group ya Kyagulanyi teruho nja kujimara ojimazeewo okwata Segirinya wagamba fenga abaganda we am going to crash you noba crashinga. Do you think ife twerabira ekikuyambyeko gwo kyayina ekisumuluzo bugenda kukyanga nze nnyina ekisumuluzo nze ne Sky Soldier fuwo tusobola okukola tumanyiiwo ojja tuwulira gwe ne guti gwe guti mukazi wa erweru ife tubamanyi ab'okusiba kale temujja kudduka mu basajja mmwe ne bakazi mmwe mwe mutuwuddiise. Obudde bugenze ebisigadde bannange oba tunaabisomako lulala ngende mukyawandiikibwa bino ebirala leka mbireke wano kuba biri mu buwandiike nja bigattako enkya tujja bitandikira awo. Mmwe kambabuulire nabagamba Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza nakyogerako. Gwe tunuulira butunuuliza ebintu Museveni byakola bitwala Uganda mu maaso babijizza mabega. Museveni aleeta ekintu ng'akulaga nti wano kirungi naye ng'ategeeza kyala nga bwe yaleese Mwema n'agamba omuntu agula ekicupuli bamukwate. Kati ne wanera waliwo omuntu agamba waboneka n'akasajja amagezi gaakabula kakati ko kaagala abantu bagula ebicupuli nga tebabagambako. Konsani eri bweti ebicupuli bituuka bitya mu ggwanga nga bolaba bwe bakwata abavubi buli lunaku bookya obutimbo butatuukaganye na mutindo naye omanyi aleeta obutimbo obwo omanyi aleeta obutimbo obwo bwe bookya babuleka ne butambula okuva wawa ne bujja mu Kampala ne busitagingako awo ne busaasaana ku nnyanja ne bakwata akakoze. Kakati bwe bakookya baba bakuwadde kuddayo gula kalala oli ye nayiwa konteyina. Okitegedde nze siwagira kugula bicupuli naye embuuza ani abireeta mu ggwanga. Mulaba wano we tuli wano ne bwogula essimu ya $20 ebira ssimu essimu ya wano ey'emitwalo 2 esinga ye Uganda ey'emitwalo 6 essimu smartphone wano ey'emitwalo 2 weeri esinga eye Uganda ey'emitwalo 6 oba 8 mu dduuka lye Uganda ziyingirayo zityo. Wano tuwakkirizibwa kicupuli ne bwaba mu China abeera origino omuchina alina origino tukimanyi wabula bwe bakola origino zijja wano biri ebicupuli bye bigenda e Uganda kubanga president eteeka siri kadde eriyingiza ebintu president ye mukadde wabula bwe bagamba tukyuse mu tteeka kubanga tewali tteeka likwata bantu etteeka kadde basajja mu etteeka kadde lyeriyingiza ebicupuli muyina emitwe buli lunaku tubeera parliament ebeeraawo twakyusiza etteeka ly'okumira kati omuntu senga amira n'akanula eriiso bamukwate simanyi kakati marriage and bill marriage whatever omuntu senga abeera nga adduka nga badduka bwe bati nga taata agenda kudduka bwati agenda atuuse bwati mu kisasi ky'ennyumba agenda yingira mama naggalawo taata senga ayingira ku mpaka bamukwate. Mama yamugannyo yingira kubanga mama ye nannyini waka bamukwate. Owulira amateekaga awo ne bagabanawo obukadde 7 batuteesereza tukirizibwa kuyingira mu nyumba gwe gye wazimba. Nze gye nazimba sikirizibwa kuyingira mu bantu mmwe awo wonna bapromotinga bisiyaga
omukyala akutame ogenda oli ekikajjo basajja mmwe eggwanga lyaffe etteeka siri ekadde pulezidenti ye mukadde etteeka siri ekadde pulezidenti ye mukadde kakati kye mugamba bayibuli emazeewo emyaka n'emyaka n'emyaka tujamendinge bayibuli ya myaka meka namu olwaleero erimu ebigambo ebikola kati nga bitukolera etteeka erya 1903 lyekadde nnyo okusinga bayibuli eyawandiikibwa nga tetunnaba kubeerawo bayibuli eyaggyibwa mu muzingo gwali muzingo ne myaka kikaaga ku 7 bayibuli namu etteeka lya 1903 pulezidenti ye mukadde Museveni was a problem siteeka kwegamba ffe bunaku tunaabeeramu amending bill of the republic bill za gathering iza bisiyaga bahati bill ebyo bye mulimu ne bahati seba ayinayo ekintu yakolayo ekintu ku wansadi bisiyaga bahati bill naye yali emmere najja n'atebolinga ebisiyaga ekintu kyonna bwe bakireetako etteeka baba bakirigola yizinze kubanga etteeka limenyeka ebyo byonna bye baleeta gwe nakugamba olunaku lumu genda ofumba enva awaka ng'olinawo abaana abato oziteeka awo osirika ogende ojja zisanga nga bwe ziri n'enkyo ozifumba oziteeka awo ojja zisanga ng'abaana bagenze kuzannya tebaategedde nako nti naawo waliwo enva kaakati oluddako zifumbe mumale okulya obayite obagambe gwe wire wangi enva zino muziraba mugeze muzikwatemu kiwedde awo nga nja zikwata mule lwaki kiki era omwana abaana kasito bakomekereza enva zino muziraba mugeze muzikwateko bala ebifi ojja sangamu ebifi 9 ku bifi 15 bajja 2 njagala mbabuuze kyemugamba waliwo etteeka ly'ebisiyaga mu 1960 mmwe mutegeere nnyo ababireetako etteeka baali tebannabireetako tteeka byaliwo mujja mubeere nga mutambula omuntu agambe obaani yatudde wano totunulayo wala yajja kutunulayo agambe nkugambye totunulayo kasita omugamba totunulayo kitegeeza obeera omugambye tunulayo kubanga ayagala alabe kiki ekiriwo kati ate bw'osanga awalala tunulayo olabe yatuddewo ogende mujja tuuka eri omubuuze olabye omuntu yatudde wali wabula yatudde abwa sirabyewo simulabye nga sirabyewo omusajja yatudde wali oba mukazi oba musajja teyalabyeyo kubanga tewamugambye baba bagamba baana baffe kulya bisiyaga bahati basajja mmwe naye bayibuli egamba bweti njagala mbabuulire Museveni ajjira mu kintu kirala ng'ate ategeeza kirala olunyiriro olusooka ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga omuntu ng'ogenda mu kintu kyo ng'ogenda mu kisibo kyo tewali nsonga lwaki owalampa dirisa ogenda ogwe munda bw'oba oyita mu mulyango bayibuli egaye nti oyita mu mulyango direct kuba gwe nannyiniwo gwe nannyini kisibo oyingira bulungi nnyo nga temuli buwaayiro olwokusatu oyo omuggazi amuggulirawo endiga zimuwulira eddoboozi aziyita endiga ze amannya azifulumya ebweru olwokuna bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanyi eddoboozi omulala teziri mugoberera naye ziri mudduka buddusi kubanga tezimumanyi ddoboozi lye kubanga tezimanyi ddoboozi lya balala
nannyini kisibo bw'ayingira kimuwulira kyova olaba omusajja yababuuziza sinze pulezidenti mwe temukimanyangako nti nze nali akalulu mumala gakola bwe biti nga temumanyi nze pulezidenti bayibuli egambye nannyini ndiga ziba zimumanyi ente nannyini waka bw'atabaawo ng'ayina ente mwe abaana temukayana temuddaawo kulinda kuwulira oba taata akomyewo bwe wabaawo ente oba embwa ze zibabuulira nti omusajja ajja eri ng'akyama awaka bw'ati anti ffe twabeeranga mu kyalo akyama eri ente zo zanguwa okumuwulira olusogokange nteja nga mumanya buli omu nga weetereeza embwa heba yebase newulira akawoowoke eri mwemuba temunategeera nti nowali wazze embwa ng'egira bwete omukira nga mumanya emuwulidde ekisibo kimanyi nnyini kyo era bw'akiyita tateekako SFC tateekawo bimotoka nti abange nja kubeera gindi mwenna mujje mbatereddewo transport bw'akiyita kijja ekisibo bwe kimanya nti agenda kubeera Kenya kitimba kakati yagambye bw'ati nakomye okuwulira simanyi oba agenze Kenya mwantimbye mangu ne muntimba nnyo mugira mulindako sigenda kujja Kenya awe nakomye kitegeera nawulidde nti oba kiri cancelled I'm not sure naye ayinza okuba nga tagenze gundi abadde agenda beerayo leero endiga ze zamulinze Kenya bw'atyo bw'ayogera Mukama nannyini kisibo kimumanyi takiyiiya buyiiya ntaddewo transport buli ajja mugenda kulya omuceere ekisibo kigenda eri gye kigenda osiiba enjala kigendayo ne kisiiba enjala omuntu agenda nga yeepakingidde ebyokulya kubanga tebaafumbyeyo n'aleka ewooli eyafumbye ne batagendayo Bible and politics nannyini kisibo tayita mu ddirisa tabuuka sengenge kugwa mu kisibo aggulawo main door gwe kasitola bakukuta kakati tukole bwe tuti kakati tetujjewo beyiro kakati tujjewo beyiro ng'omanya akukuta alina kyakukusa beyiro tesaana kubanga beyiro kasitola bw'omuntu bayibuli egamba bweti gwe soma abo wonna okkirire bayibuli egamba bweti oyo aba mubbi ate omubbi tajja kubba kyokka olunyiriro lw'ekkumi awunyiri nnyingi nzibuuse tajja kubba kyokka ajja kubba kansooka ekyo kyokka mukyalina leerwe mukyalina Uganda Airlines mukyalina cooperatives mukyalina biki muyina amasomero muyina amalwaliro muyina ki yajja kubba yajja kutta Kawuma aliwa Kayira aliwa Kazini aliwa Zigiwayini aliwa Mutyabula aliwa Sebugwawa aliwa Rita aliruddawa Frank aliwa Menyani ndekani Sweet Pepsi aliwa Nyakirima aliwa Nobo Mayomba aliwa baliwa yajja kubba kutta na kuzikiriza Uganda yafuuka kyenyinyalwa Kenya yagambye Ruto gezo demosala ensalo oyingire Uganda abasajja ne batuula abasajja abagezi abali emmere ne bagamba bwe bati kirungi kikyosobola okutujjira Uganda ebyobufuzi byo bw'obanga obikoppa NRM kiki kyosobola okukoppa ku NRM okireete Kenya gezoddeyo ogende Kenya gezoddeyo ogende Uganda yazikirira mama yatugamba ng'embuzi embi tosibaako yiyo ne Kenya olwo olugero gye luli Museveni omubi tomusibaako Ruto tomusiba kuliira wamu na Museveni Ruto agamba ono musajja mukulu mu region bamugambye gezoddeyo Uganda anti twabadde tuguddewo egundi gezoddeyo Uganda olabe yajja kubba kutta na kuzikiriza Museveni oli sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza mu myaka 30 meka gy'otufugidde tuweeyo eddwaliro lyonzimbye pya ajja kuwa kiruddu basobola okujjanjabira ekiruddu gwe wali olinnyeeyo oba tebamujjanjabira emulago ewowaani gwe bajjanjabire emulago gwe musajja gwoba ekiruddu gwayagala yekka gwaddusa mawu naddusa mawu we bambi namutwala Nairobi ne bamujjanjaba Uganda temuyinaayo malwaliro naye akimanyi yajja kugatta na kugazikiriza abaana bamwe basomera Uganda kubanga akimanyi amasomero yagatta yagazikiriza ffe Yesu atumanyi amanya
hatumanyi n'eddoboozi bw'omuyitaayita bannaffe tumanye eddoboozi lye bayibuli bwegamba bible and politics tuli mu kisibo kya kristo bw'atuyita tumuwulira naffe atumanya amanya bayibuli egamba bwetyawo ennyiririza embuuse amanyi n'okuziyita endiga zaziyita ne zijja gy'ali eri ewaffe eisingiro bwe tuba ente kubanga obeera n'ente nga 100 mu kiraalo kimu kakati ate ente nga 45 zonna zikamwa batandika okukama ssaawa 9 ekiwongole ky'ennyana kibeeranga wali tebazita zonna lumu baggulawo ekiwongole ky'ennyana akayumba k'ennyana bakiyita kiwongole ayita bw'ati nga waggule n'agamba shi Rugabo Lwangabo ennyana netegeera nti ye Rugabo nnyina waayo Ngabo shi Rugabo Lwangabo ennyana neefuluma egi naye nga si waggale tewaliiwo akuuma tekuliko luggi shi Rugabo Lwangabo ennyana neefuluma n'ente neesembera wano ne bakama olumala ne bagamba gundi ne bayita Karoko ne bayita Kiremba ne bayita gundi ennyana efuluma emu ate eno gye bamaze okukama evaawo gye bayise nejja nannyini kisibo kimumanyi naye akimanyi twekangiraawo ng'ekisibo kiri magere weebale nnyo Mukama Museveni wajja kubba kutana kuzirikiriza kubanga ne bwe wali ojja tewayita mu mulyango tewayita mu main road wabuuka bubuusi n'ogwa mu kisibo wayita manju Bayibuli egamba gwoba wajja kubba kutana kuzikiriza bannayuganda balonda ne balonda semwogerere Museveni gwe wadibaga akalulu igwe ne muwanga kubanga gwe wennyini wali ku high command eyo yali efuga Uganda gwe wabidibaga gwe wabikolanga gwe gwabagamba mukabbe mulangirire gundi Museveni wayita manju ng'ojja mu kisibo Bayibuli egambye gwe Kasitula bayise mu kituli Kasitula bagayiziyiza Sengenge n'ayita mu kituli kyovula His Excellency Kyagulanyi yatugaana okuyita mu kituli yagamba temuyita mu kituli siraba omuntu mu Sengenge nze omu yali ayagala okuyita mu Sengenge ng'ekyawandiikibwa kino sinaba kisoma nze bwe wabaawo okuyita mu Sengenge I was ready His Excellency n'agamba siraba omuntu ayita mu Sengenge mujje tuyite mu main door Museveni wayita mu Sengenge n'ogamba Kasitula omuntu alimba myaka 5 gimmala Museveni emyaka 5 teginnaggwako okuva wajja mu buyinza emyaka 5 teginnaggwako gwe musajja gwe Kasitula omuntu atuukawo ng'omanya oyo mubbi yajja kubba yajja kutta yajja kuzikiriza Museveni abantu basoba manyi tuve kubo olutalo abo tubaleke kubanga naye agamba nange baali bankuba sibe bansosokereza nange gundi yanfaako nga ndaba nange gundi bamukubanga ndaba Nyakayirima yali akutta kaani watta Nyakayirima yali akutta Nyakayirima mwakubagana ne Nyakayirima n'omutta mwakubagana ne Mayombo gundi n'omutta mwakubagana ne Kayira n'omutta era obanga baali bakubagana naawe era gwatta bo tebakuttako gwe tebakutta gwotta ssebo kubanga muli mu lutalo Museveni wayita mu luggi lw'emmanju Bayibuli egambye Kasitula bayita mu luggi lw'emmanju ng'omanya oyo mubbi mwe bakyala mmwe bw'olaba omuntu ayagala okubuuka obubuusa gwe mu gundi oyo mubbi oli ajja direct ayita wano mu maaso bw'ati nakubuulira ebintu ebinyuma ng'eddala binyuma ng'ayise wano ye bw'ayita eno oyo aba mubbi mwe basajja mmwe omuntu bw'ayita eno mubbi naye bw'ayita wano oyo muggulire Museveni sitaani we Uganda ye twamumala ddayo oyo era bw'oba oyo kya sitaani omusula mu nsenyi enkalu okumuzikiriza tumusibira mu bunnya obutakoma osuntoloboza osantalabaze Museveni bw'oba osibira mu bunnya obutakoma oyo omusajja sitaani bw'oba osabira Museveni kisana ng'osaba na mu nnimi nga omanyi Bayibuli egamba bweti ezo ennimi bw'otuuka ku mutendera ng'oyogera ennimi oba oyogera direct ne Katonda olwo lulimi sitaani taluwulira ssebo oba oyogera direct ebyo ebigambo oba obyogera ne Katonda tuwabawo omulala abiwulira okujjako oyo Katonda ate gwabawadde ekisa ky'okuzivvuunula naye ate si bangi abazivvuunula kati Museveni oba asaana ng'osaba mu nnimi omukolimire mu nnimi nga bye twogera tabiwulira Museveni sitaani waliwo wana n'omwana gwe twakayanye naye n'agamba Museveni yawangula akalulu ssebo
Mukambabulire mu vemjine bya Buganda wano Museveni eri yawangula akalulu no mwana yakajja Museveni yawangula akalulu nze kambabulire nze kana akalulu akawedde nalonda emirundi 16 omwana agamba nalonda emirundi 16 Museveni yawangula akalulu kati oyo aba wangudde akalulu twakayanye n'omwana era we nakomye yekemye Museveni yawangula akalulu feri waffe yawangula nalonda emirundi 16 nga kunanka wa Museveni awo we nakomye nzizemu okutegeera nga ndi wano Museveni buli lwalabikako ayita mu lujji lw'emmanju ayita mu kamooli ayita mu ddirisa Bayibuli egambye bw'olaba ng'omuntu bw'atyo ng'akukutane ne Winyidolo naye nze mbuuza okulonda okuva lwe kwaggwa Winyidolo nga takomangawo mu State House mbuuza just asking lulimu abeeranga nezi meeting simanya abalamuzi basisinkanye president ku nsonga za Lwenzori basisinkanye ne president ku nsonga z'okuzza obujja oluguudo lwa Muteesa 2 bateekawo awo nno ne bya Buganda tugambe bagenda kuddaabiriza olubiri Saabalamuzi n'abiyingiddemu naye Saabalamuzi akwataganira n'okuzzaawo olubiri awo ne tuloba ku Mmande era bazzeemu ne basisinkana omusajja eyali mu control room eyate ebifaananyi nge emmotoka zaabwe zigendayo emirundi omusajja yabula n'olwaliro tebamanyi gyali twakoma okumutegeera nga bamuwambye oba yafa oba battireeyo ne basuula nga noonyeza omwana wange yagenda awunuuna ng'empuuna malungu nejebuli eno simanyi basajja mmwe mwatto wa poliisi oyo naye nze mbuuza Winyidolo kati nga takyagenda mu State House byabakama nga takyagenda mu State House nga temukyategeka functions simanyi tuyinayo okusabira olunaku Yesu lwe yazaalibwako era ne Saabalamuzi bamuyise kakati tuyina olunaku olukulu ennyo Kerodde lwe yasala omusango gw'ebijanjaalo kakati awo tuba tuyina okuyita Winyidolo abeere mwenkanya mu State House nga temukyabitegeka basajja mwe ebyo ebipatepate bitalina makulu kasitola bw'omuntu ayita eri mu lugo nga aluyita eri mmanju agayula sengenge abuuka bubuusi ateekawo ddaala n'alinnya n'agwayo bw'amala okugwayo bw'ati ng'agamba bw'ati eri eddala siri erinnyambye nze Kadaga tanyambangako naye nga yakukuta ne Kadaga ogwana obudde buke ku makya ng'oli mu Kampala weetisse ekibbo kya Bogoya otembeyo ofune ekyokulya Kadaga osaana otembeyeko ku Bogoya gwe Kadaga osaana otundeko ku njeyo yabasoga kikibasa Kadaga osaana osiike ku chapati gwe mukazi gwe nga wojja ekyokulya n'okukuta n'omusajja n'otunda eggwanga kati omusajja akuzunza simanyi oli wa East Africa yagamba tofaayo kasita nkulekedde institution yo oyo Kadaga parliamentary institution naye teri n'agamba kulisa obole gimenye n'agamba ono omukazi Kisaka gitike ku bimotoka bya KCC gitwale ekiteezi kati oli awo mukazi gwo ojja kutunda Bogoya mu Kampala ate ne mu Kampala tujja kugobamu ojja kutunda Bogoya Jinja gwo wamusuula Jinja yenna wamusuula ali awo tekikyali kibuga edda bamutubuuzanga Pitu industrial city in East Africa Jinja tik ng'ofuna tik eriko n'olugundi bwe ruti Jinja kati Nakaseke mbu Nakaseke industrial area kubanga waliyo n'omusajja w'olubuto mbu ataddeyo tailozi simanya eyo bakolayo nuclear jjo naze wano ne mbibasomera ne mbagamba bannaye buli muntu bizze mu lulimi lwo obiteekeyo eri bannaye ate nabadde ndyawo nga abantu bangamba bituweereze mu luzungu nabibawadde buli omu bizze mu lulimi lw'oyagala lwaki mutesitinga oluzungu lwange munjagazaaki oluzungu kati nyina kusooka kuyita Mamebeni ajja tayipinge ajja mpe nsome ng'agenda okulayira Solomon Lesoya abasajja basoma Solomon Lesoya emyezi 4 Solomon Soya mundekera oluzungu nabibabuulidde mu lulimi lwemmanyi Mukama yagamba Ezekieri nkutumye mu lulimi lw'omanyi lwaki munjogeza oluzungu sijinyangambye gira ne mugamba neyindika nabizzeemu bulungi buli omu abitegeere nyina wano omuntu amanye Netherlands haliyo Netherlands mugundiivu abaana bali eyo mugundi mu Amsterdam Ajax ewa ni Vandasa ne mugamba buddangayo mpaku Vandasa njogere naye
mubuuzeeko Vandasa yangamba ajja kumpa Vandasa mubuuzeeko namugambe bwabanga osobola olwo olugundi tayipinga mu lugundi obwagire ali Portugal tayipinga oluportugal kakati gwe ngamaze tayipinga mu luportugal ndumanyi bale mundeke nange ekyo kyenasobodde okukola kya gundi kya Luganda omuntu yangambye bwobanga tobimpereza mu luzungu mwana gwolimba ne mugamba kali nnimba oluzungu lwange lutono bwe luti lukula bukuzi lubanga olukula kasana kawano ne kaaka ne lukala winter nejja ne lumera kakati muninde mu winter njaba kulayo episode za luzungu hawunga lumeze naye kakati akasana kabadde kangi lukalu weruti mukama abawo omukisa bwe mulabanga omuntu era n'omutunulira ng'abuuka ayita mu kamooli setaani tayita mu main road tayita mu main door ayita mu shortcuts kyova olaba mukambabulire wakatonda tewaliyo shortcuts mbabuulire ewakatonda ebintu biri direct tewali shortcuts mu ewakatonda era tokkirizanga muntu akugamba kakati mama kakati senga tukola betu tusobola okuyita wano tugwa wali bw'oba wayitako mu shortcuts nganze twabikola luli nga tetunnaba kumanya kisa bw'omala okukitegeera shortcuts ziggalewo era ebyo bye bituleetedde ne omuntu oyagala okere ku macanga naawe gundi oyagala beera nga ani okere ku macanga naawe oyina ekizimbe mu Kampala kubanga wakubye eddiiru ya $1 ojja beera nga kitatta baabimuwa ebyo nakera ku maca ng'alina bodaboda 300 buli lunaku ng'asolooza obukadde obu mutwalo buli bodaboda kitatta bagamba isima Uganda ekumenye etya nani Bulaya ekumenye etya Sweden ekulemye nga ffe weetuli jangu tukuwe motoka tukuwe $300 kola proposal muzeeyi n'adduka n'asazaamu obutuuze bwe kati alipukana gwa kutta bantu simanyi yayogedde kalebule muzeeyi ali awo mukama ompanga ekisa mukama bwe mba natuuka mu myaka gya isima nga nkola bya isima ntwala leero ekyo kyo temukaaba eyo esala nze ngisabye bwe bukeera nga nfudde mwebaze mu mugambe wabula mukama wawulidde esala y'omusajja bwe mba natuuka mu myaka gya isima nga nkola bya isima mukama ntwale leero sibikola siswala okutuukawo wakiri Ebeneza tandabako nga nswala nibaku obutuuze bwe Bulaaya obutegeera gwe mbu bamuwadde simanya akole proposal n'agiwandiika n'agiyuza n'agiddamu n'agieditinga n'atwalirako penge n'asomako n'amugamba ngenda kuweerezaako omutwalo mbu bagenda muwa emitwalo gya $3 mu 7 kati ali eyo yamuwambako passport buli walaga talina wadda yeekulungirawo bwati passport bye bagirina ate ne bwe bagimuddiza takyalina walaga kakati kugwa kutta danis ku mapeesa mukama bwe ntuuka ngaawo ntwalanga mukama yayamba Musa n'amugamba gwe Musa gye tulaga siyagala ate tukyankalane nkukola ekintu ate ozikirire gwe Musa leka nkutwalire wano Musa n'amutwala nga bukyali n'amutwala asobola okutuuka era Bayibuli egamba bweti Yesu lwe yasaba ennyo e Getesumani balaba Musa ne Eriya bajjawo kitegeeza Musa ye ali mu ggulu Musa ne Eriya bajja okumubugiriza okijjukira awo wali osomyewo abasajja ne bawulira okubeerawo kwabwe ne bawulira okubeerawo kwa mukama ne bagamba Petero n'amugamba omanyi Petero yali musajja mugezi yamugamba mukama wange wano tetuvaawo nga mpulira bulungi tuzimbewo ensiisira tuzimbe wano mukama wange wakiri Eriya ne Musa tubazimbire nabo tubazimbire tubeere wano mpulira nnyumirwa olwo ng'omuzingo gufuuse omubisi gw'enjuki ku lulimi lwa Petero yamugamba zereka nkutwale nga bukyali mukama ontwalanga nga Musa mangu neme kutuuka oyo omusajja Olexas watuuse musajja mukulu ayambala atuunyiriza amaviivi mbulina ayambadde kumande ayambadde akapale kakoloma muno alinga kabakko ye muvubuka ne bwatuunyiriza amaviivi gali mu perfume naye omusajja atuunyiriza amaviivi buli waayita abeera ku TV mu kapale amaviivi yisima yambala ku mpale empanvu musajja gwe otuviivi totuunya bubi kanve ku bantu tebankuba ecupa tusabe
Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Mukama Uganda tulina omusajja yayita yagwa mu kisibo ng'agaayudde sseŋŋenge. Yabuuka n'agwa mu kisibo munda endiga ne zisaasaana. Era olw'okuba aziyita ne zigaana okujja azikubye azisse. Yagwa mu kisibo ekirimu endiga zonna azitunze. Endala azitunze e Bulaaya, endala azitunze mu Bawarabu nange omwo mwe najjira Mukama. Musajja yantunda. Wabula Mukama omulaalo wuuli. Bayibuli egambye bweti ono gwe zimanyi bw'aziyita zijja naye atazimanya atunda butunzi. Bw'agitunulira bw'ati omuntu ataalunda nte kuzitandika nti yeekuzizza ekiraalo kye ono bw'ajja n'omuwa ekiraalo buli nti agitunula mu kiro agamba eno wezezza ebisatu bagimpaamu obutaano. Eno bagimpaamu obutaano. Bw'atunuulira ente agibala kiro. Ate oli omulunzi bw'agitunuulira abuuza erimu enzaalo mmeka. Eno bwenjigula nsobola okugizaazaamu endala 7. Ono olugikwatako agamba mumpitire Haji Musalambuzi haleete enagimpaamu mmeka. Ye agibala kiro, agibala ssente. Oli agibala kuzaala, omusumba omulungi abala kuzaala. Ono eyagwamu obugwi mu kisibo agamba zino ennyonyi zonna zikola ki katuzitunde. Weebale Mukama. Mukama omubbi ali mu kisibo kyakikoze. Abasumba yabawa AK47 yabuuka n'abagwamu bw'ati. Omusumba tabuulira nga talina AK47. Omusumba tabuulira nga talina bodyguard. Babeera wali mu bugundi bwa Bulaaka. Pasita abuulira. Abasajja bali wali bayimiridde bwe batyo ogamba bannange tuliwo wano. Bambadde Bulaaka. Teboogera. Tebawuliriza kigambo ssaawa ya kusinza. Osaanidde Mukama. Omusajja ali bw'ati tasinza. Akuuma pasita. Ekiso kiri wano, pisita eri wano. Pasita n'alyoka abuulira okubeerawo kw'emmundu. Abantu ne bavaawo nga tebategedde Bayibuli naye nga bawadde ebiweebwayo. Weebale Mukama. Omuntu yabuuka n'agwa mu kisibo. Kyakikola Mukama wayogera oyo abazze kubba kutta na kuzikiriza. Ebiwoobe biri Uganda wano Mukama kubanga omulaalo yabuuka n'agwa, omubbi yabuuka n'agwa mu kisibo kyonna kisaasaanyiza. Bw'ayita endiga tezifuluma akuba nkubi. Bw'azitunuulira azibala mu kiro. Mukama olwaleero Mukama wammakola bw'oti teeka eriiso lyo wali ku kisaawe entebe olabe omusajja endiga z'atunze zonna mu kisibo azitunze. Mukama waliwo ennyonyi bagiyita fly Dubai. Esomba ndiga mu kisibo zijja ziyimba oyo Katonda yabadde mwene ensonga. Kumbe omusajja abatunze butunzi naye bannaye Mukama watuwa Bayibuli. Bayibuli girabe yimirira jo waliwo yangambye pastor ndi wano ku park enkadde ndabawo Bayibuli nkole ntya ne mugambye gitwale. Gugitwale bakuvunana okubba Bayibuli oba nnyonnyole. Toyina sente gwe Bayibuli gitwale. Hey, aliwo ng'agimanya ajja kusasulira. Kwata Bayibuli togita bagambe njitwala. Mumujimpe. Mukama watuwa Bayibuli. Omuntu bw'abuuka n'agwa bugwi mu kisibo. Oyo abazze ku definitely Uganda, Kenya ina metro. Eyine gali y'omuka eyina underground, eyina red line, green line, Tanzania eyina. Uganda omusajja yaffe yagibba n'agitta. N'agizikiriza. Okumanya abasajja bajja kuzikiriza bajjawo slippers ne bateekawo ebibaawo. Still bamujjawo ne bateekawo ebibaawo. UPDF neteekawo ebibaawo. Salimu Sale ne yeeyagala naye Mukama oli mukulu oyo aba yajja kubba kutta na kuzikiriza. Mukama nsabidde abasajja n'abakazi bano bajjeeko ekigoye ku maaso balabe. Mukama tuyina amaaso naye tetulaba nti omusajja yajja kubba kutta na kuzikiriza ng'ava wali Butale Rwanda. Yagambye sente za NSSF ziri Rwanda. Yataddewo Kenya ne Tanzania mbuno tukkakane mbwe kasita zaaziika omugenzi Magufuli. Nedda sente zaffe teziri Tanzania. Nedda sente zaffe teziri Kenya. Si kituufu. Sente zaffe teziri Kenya. Sente zaffe ziri Rwanda. Ekituufu sente ziri Rwanda. Ne Congo wajja kubba kutta na kuzikiriza mu 7 ne mutabani wo. Omubbi omukulu tosobola tubba n'omubbi omuto atubbe. Kasajja gwe tojja tubbako. Katamivu gwe tojja tubbako. Tojja kutubba gwe. Tojja kutufugako. Lwabwogo tojja kutufugako. Mwembi tubasiba tubakasuka mu nsenyi enkalu mubeere n'emizimu kuba nammwe muli mizimu. Tubasibira mu bunnya butakoma mmwe.
mukama muka Museveni assa abantu obamanyi ne Museveni basso obamanyi naye Bible egamba bye bakola mu kyama mu kisenge mu State House nga bagaddewo kuliko SFC kuuma tuli bisanga waggulu ku mirabba abantu babimanyi bw'obyogeranga gamba oyo yali anko wange bamutta gundi ye yamutta kwajjirako ne gundi abantu babimanyi weebale nnyo mukama kubanga waggulu gy'oli buli kimu okiraba omusajja yayimba n'agamba kamera eri etangaza kamera eri etangaza mukama weebale kuba buli kimu okiraba olunaku lw'okusasula gye luli awe ekigambo kya mukama ne kikka ku nnabbi omuto n'agamba bw'ati bw'ayogera mukama Museveni bajja kukusiba tolina ky'otugamba weetereeze naye bajja kukusiba weebale nnyo mukama bannayuganda just wagamba omusana guzze naye tebannagulaba balinako ebijaketi omusana gwaka tebaguwulira balinga bali Switzerland omusana gwajja e Uganda naye temugulaba mukyuke mugulabe mukama balwadde mbasabidde basumulule bawonye mukama bannayuganda balwadde tebalina malwaliro embweteeka kadde empiso tezikyakola naye bannange mukama wamma gwatakaddi yabujjanjabi mukama wamma gwe tujjanjabe jjanjaba Uganda omukazi yagambye bw'ati tukola nnyo okujjanjaba abantu naye tebawona ne mubuuza Diana lwaki etteeka kadde Diana Museveni ye mukadde gwe ne Museveni gwataasoma busawo etteeka siri eriga gwataasoma busawo oba mulerwa ataasoma traditional doctor asobola okuzaaza omuntu amugamba ono omwana kandabe ono omwana wakusande ate mwana mulenzi sikaani ng'eri mu ngalo kandabe omwana mulenzi naye tateredde komawo ku makya n'akomawo omukazi n'akyusa omwana omutwe ne gwesulika n'amugamba ku ssaawa 8:7 ogenda kuzaala omukazi n'azaala omwana ddala kituufu nga mulenzi ng'omukazi bwe ataasoma naye Diana Sseggwanga lyaffe abakazi bafa bazaala Diana toli dokita wagwa ebigezo mukama ffe be babonyaabonya mbubba baleete ebintu babijje China babiyingize eggwanga bankwate nga nze nguze ekicupuli naye oli eyabireese yo tebamugambako neyabiyisiza yo omusolo yagufunye nze bankwate bansibe mbonaguze ki mukama nkwebaza kuba sina diguli ku mutwe weebale mukama nkwebaza diguli y'omulembe diguli zonna okuva 86 okutuuka kati zonna nfu naawe ali waniriyo nfu ddeyo osome if not genda osomere Kenya bakuweyo ka diguli akalala nze saagala kwetamanya nja kusoma nga Museveni avuddeko naye mukama obonereza Uganda naye mukama ekyo kimala mukama tusonyiwe mukama tujjeeko oguyinja gwe watuuza ku Uganda mukama tujjeeko Museveni olunaku kabaka Uzziya lwagenda okufa si mwaka Museveni takyaweza mwaka nedda si mwaka olunaku oyo Museveni lwagenda okufa Uzziya lwogenda okufa Uganda egenda kulaba mukama ali mu Uganda munene nnyo bwati naye Uzziya yamubuutikira tosobola kumulaba okujjako nga Uzziya afudde okujjako nga muggwe Uzziya afudde nobanga tomulabawo ebbanga yonomala ng'olabawo Uzziya togenda kulaba mukama naye olunaku lwe tugenda okuziika Uzziya olunaku lwe tugenda okuziika ani Tibuhaburwa lwe lunaku mmwe basajjamu ne bakazi mu lwe mugenda okulaba mukama Isaya ye yakiwandiika nnabbi hawe Uganda waliwo bannabbi abatalabanga ku mukama lwa Uzziya naye olunaku lwagenda okufa si mwaka Museveni toyinza kuwaza mwaka nkukakasa olunaku lwogenda okufa Uganda egenda kulaba mukama ate naawe okimanyi muzuukuke nga musabe ku ssaawa 9 Museveni abeera atuloga mukama tusazaamu amaanyi gonna ageddoga amaanyi g'abachwezi Museveni gatulogesa tugasazaamu tugamenyamenyera ddala mukama Museveni tumumalamu amaanyi n'ebirogo bye n'abachwezi mu linnya lya Yesu tubisazaamu n'omusaayi gwo tubifululira ddala ebyo byonna gundi yabikola Sawulo n'atuuka n'agenda wa Mama Fiina n'amugamba nnyamba Mama Fiina ne bamugamba message gye yafuna wa Mama Fiina yagamba weeti bwe buti bwe bugenda okubeera enkya ng'oli mu magombe gwe ne mutabani wo mukama we tulinze wokka ekyo kyawandiikibwa kitulinda kituukirire ebyawandiikibwa ebi
tulinza okulaba ani Zakayo ng'akomyawo ssente za URA. Hey, azikomyewo. Tulinza okulaba Sawulo ne mutabani we nga bagwa akawungezi enkeera tubaziike. Bayibuli egamba bwe buti bwe bunaabeeranga enkyanga bwe buti gwe ne Kayini Rugaba mujja kuba mu ttaka. Bayibuli bwegamba gwe ne Yonasaani definitely zagenda otuukiriza essaawa zennyini nga bombi bafu. Ebyo byawandiikibwa mu bitunuulire nnyo bye tulinza okutuukirira Bayibuli eggweeyo e Uganda awo. Ebira byonna tubirimu. Ennyanja emyufu twagisala, Emmaanu nakati tulya, Dawudi waali, ebyo byonna weebiri. Naye twagala okulaba ku Kateeshumbwa, twagala okulaba ku Doris Akoolo, twagala okulaba Kagina ng'akomyawo ze yabba mu URA ne mu Yunula. Twagala okulaba Jim Muhwezi ng'apanze emikebe gy'amata g'abalwadde ba siriimu ebijanjaalo obuwunga ng'abikomyawo. Bannange bino bye nabba mu Gavi, bino bye nabba mu Taso. Ebyo ebyawandiikibwa ebi bye tulinze Bayibuli eggweeyo. Nga Sawulo ne mutabani we ekitala kibayiseemu. Sawulo yasaba n'agamba bannange munzite, bannange nyamba onzite nga Abafirisuuti tebannankwatako nga tebannatuuka. Bwe buti bwe bunaaba ng'oli mu magombe gwe ne mutabani we, bw'ayogera Mukama. Kakati waliyo akigize inciting violence, ogamba Museveni afa, ogenda kufa. Mukama ekitiibwa n'entendo bikuddire, ffe tukuyimuse, tuyimuse waggulu, erinnya lye waggulu, erinnya lye waggulu, tuyimuse erinnya lya Mukama waggulu nga gwe ne mutabani. Museveni tulina okujja ekkololo tukukubeko eriiso ng'ogalamidde tokyasobola kwegobako nswera. Wagambye tulina gussaamu kitiibwa, tewali akuyambyeko ku musaayi gwa bannayuganda oguyiise, tewali akuyambyeko nga Luweero yonna wagimmalawo yonna, bakitaffe obakaddiyizo bakutudde, oli ku misaayi gy'abaana b'abantu mbu tewali akuyambyeko. Gwe Museveni, Mukama tulina okulaba ku Museveni ng'agalamidde ekkololo nga tayinza na kwegobako nswera. Yaali wano ne mutabani we wano, tubakubako eriiso lumu ate tukomewo enkeera lumu. Isirayiri yo yakigonza. Sawulo Yonasaani bambi kitalo nnyo. Kyafaanana kitaawe waakyo, amakudde ebipale. Bambi tubakubako lumu nga tuziika nga tugenda tukola ebirala. Museveni Mukama akusasule nga bw'otukoledde. Ky'otukoledde Mukama kyo. Bayibuli egamba bweti akuddiza ekisuukundiddwa, ekigera kyogereramu naawe kye bakugereramu, akikwata n'akisuukunda n'akigaayuula n'akinyenyaamu n'akikatira n'akikuwa ng'ate kyamuyiika. Mwali mupimyeko emmwanyi, oteekamu n'onyenya, n'oteekako ne ziyiika nga kyamuyiika. Ogenda oziteeka mu kkutiya nga ziyiika. Ekyo kyennyini Mukama kyaba akuddiza, ekisuukundiddwa, ekikatiddwa ate nga kyamuyiika. Luka ye yakiwandiika. Mukama akikusasule, akwate ebintu byonna by'okoze Uganda, abikuddize nga abikkatidde, abisuukunze bulungi ate nga byamuyiika, abikuddize. You will feel the heat one day. Mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama akusonyiye, Mukama akulokodde. Kati ofuuse ekitonde kijja, eby'emabega nga biweddewo. Genda oli omuzingo gufuuke omubisi gw'enjuki ku lulimi lwo, ojja kunyumirwa obulamu. Mukama bawa omukisa, mbaagala nnyo. Sigadde nze ASP Asiimwe Wile. Mukama abanjagalire, abampeere n'omukisa. Mwebale nnyo okuyimirirawo ku lw'omwana waffe. Bwe wabaayo alina kyonna ky'alina, still tukwaniriza era tujja kubeera ojja kuba otukoze bulungi nnyo bw'obanga oyimiridde n'oyo omwana. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Sigadde nze ASP Asiimwe Wile. I love you all. Bye.